tubirabe mu bujjuvu. Bino bibadde ku kyalo Kakinzi Mugomba na Kifuma mu Mukono nga bamu ku babadde yeetaaga kwe kuli Kayemba Efraimu ngono musanze kujije ku ssomero lino ogw'okuzimba wabula beesanzewo ne bakomba kwerimanga we batagenda kumujjawo kwe kuwanyisiganya ebisongovu. Poliisi erabye guli gutyo kwe kusaawo kakokola tondeka nyuma era gye bigweredde ng'emisinde gye gijeyimiridde. Asasudde sente wabula sente zasasula ennene aziwa mu basirikale kyovola banze mbatulira nga OC operation era namwatulidde ne mugamba wane wange babawa busente ate nga bakolerera gavumenti muliwo okuuma mateeka muliwo kubanga mukuma abantu n'ebyabo. Kwagala okumanya obufu bw'ensonga eno tuuse ku poliisi enaggala mu Kakasa obaddala ebyogera bituufu era adumira poliisi eno Simon Samusangira yeebalamye kamera zaffe wabula n'ategeeza bw'ati. The investigation is ongoing to find out what is the real cause of the conflict between the landlords, those who have the titles, and the tenants on the same matter. DPC byatuzeemu bitwaliriza okwolekera ku ttaka erigambibwa okuvaako emberebeze eno era tusanze nga abawaka bali wakati mu nnaku kw'ossa n'okulukusa amaziga nga Hasifa Nakyejwe n'abaana be bwe bannyonnyola. Abasirikale bafuutukiramu neyo waggulu ne Sebuufu Beeka. Kati abaana bagenda okudduka mama abasirikale baabano nkwata akatone kagwa wansi kati mbanka yola tuyingire mu nyumba sirikale nayingizayo bwati omuggo mu nju. Bano balajanidde Ssaaba Minisita wa Uganda Robin Nabbanja ne Minisita w'ebyettaka Julius Nabakoba okuvaayo babayambe. Omusajja atumazeeko emirembe mama mutuyambe buli gwe kikwatako yenna. Mama Nabbanja tuyambe tufune ku school fees tusome kubanga tujja tuko okusera okuwawa obutwa oba okweteekamu emiguwa. Yesu Sulaiman Ssemakula ngono ye Hasifa Nakyejwe gwe tusanze ku nsiko aliko byalambulula. Bamuyita Abubeeka Sebuufu era yanteekako ejjujo n'emisango nga ddiira w'amataka era angobaganya ku kibanja akolagana ne poliisi okujja wali nga banzigulako emisango gye simanyi. Abakulembeze ku kyalo nga bakulembeddwamu Miro Hamani ne kansala bategeeza nti ensonga zino bazimanyako era nga bwe boogerera ziri mu kooti. Nze nga ssentebe kati mbudde buno mbeerawo waliwo obuzibu obuguddewo nti waliwo kwesikomegwa nti mugende mu poliisi mugende mu kooti. Asala ebyapa tafuna nga resolution zamuweebwa baana naye tufunga abakulembeze abo ku kitundu kitugezaako okukubiriza okulaba nti wabaawo peace and harmony. Abubeeka Sebuufu gwe balumiriza ku nsonga bwe tumutuukiridde yeebalamye kamera zaffe wabula n'ategeeza bw'ati. Bakanya esula alinako besimozaga ekyapa kye bebe ekyapa kye nzekina bayagala ati yamugana kikima era kitwayagala kikima gyekiri gyebigaka gye bibeera era ne wali ambira wano kati kibi kyapa kyange nga kimuweebwa. Ettaka erikaanibwa liweza obugazi bwa yiikazi 10 n'omusobyo ku kyalo Kakinzi Mugomba na Kifuma mu disitulikiti y'e Mukono nga kwe kutudde n'ebijja eby'ekika. Nze Mavini Museeyeye ku lwa Bukedde TV.